Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Yali azimu yali afunira wa bilioni 5. Omuntu eyasooka okunsinkana nkyawe pastor yali ampa obukadde ago 5. Owokubiri yali ampa bilioni 3. Abantu bagagga mu Uganda. Teriyo omuntu asobola kera ku macha nenkwala milioni zange 5. Sizogera kuba nti sizirina. Wabula nenjija ku mukyala wange okujjako nga yali amukwana. Teka mu State House. Anyway, nze nsuubira nti oba abantu kati abasaba twavudde ku miramwa gye tulina okusabirwa ng'enjiri gye tubulevadde ku bufumbo wabula kati twafuuka ssenga ne kojja. Nze nja kusaba Bobi Wine waba alina ekibi kye yakola famire ya Bujingo ajaji etonde. Abasuma bonna aboogerera NRM si lwakuba nti baagala nnyo President Museveni ne gavumenti ye wabula bakuuma bintu byabwe bakoze nti amasinzizo agasinga. It's a business. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga mbeebaza abeekuumira ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom. Nzidde ni okubeera nga mbatuusaako ensonga ez'enjawulo ate n'abantu ab'enjawulo. Naye ku mukutu guno kiba nno kya bulijjo okubeera nga tubeera n'omukulu amanyikiddwa nga Ranks. Ogenda mu maaso n'okubeera nga ensonga ate oba oliawo tuzimenyaamenya mu ngeri emu. Nkusaba n'omuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpeereka like ate gwe nga gwe munuuni gwe ogusoose okubeera nga otulaba. Nkusaba sooka osubscribinge ate era tweyongereyo. Bw'omala osubscribinga nyiga kadaawo ewali notification then ogende mu maaso n'okubeera nga okajjamu all ng'okajjamu personalize okateeke mu all then ate ofunenga notification ku buli mboozi gye tukuteerayo ku mukutu guno eno. Ate era nkujjukiza nti ne wali eri wetugenda weweetaaga okubeera nga omanya Pastor Aloysius Bujingo ne mukyala we Susan Makula abaffe. Ranks simanyi waliwo yamuza yabaye lwaki akasajja temukeesonyiwa kofa ate omusajja wa Katonda tumwesonyiire ki ate era tetulina kyetumu jasi bino tetubadde tulina kyetumunoonyaako wabula tulaba kikoze mawulire nekitwendingako ko ne twagala okuwa view yaffe ku nsonga eyo. Ole tulina kintu kinene nnyo kiri awo nti oba tulina kitumwetaazaako musajja wa Katonda. Babuzizaako mwenna abakyaje ku Beyond the Newsroom mwebale kubanga mubeera naffe mwebale ku subscribinga na kusharinga then ne comment ze muteekawo zituzaamu amaanyi tugamba nti weewaawo kitweyongera tulabayo mu maaso. Amiina. Era kituufu tulabayo wiiki eno tugenda batutopinga emitwalo 2 egy'aba subscribers. Kyemukola kya muwendo mungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati olunaku olw'Essande mukyala Namakula Susan yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga agamba akaleega ke milioni 2 yayambalako akaleega ke milioni 2 eyagambye nti bamuwa milioni 5 n'agaana okuva mu Pastor Bujingo nabawa muwa bilioni 3 akyawe Bujingo n'agaana. Bamuwa milioni 5 akola ate akyawe Bujingo n'agaana omulala namuleetera bilioni 3 kati nga yali azimu yali afunira wa bilioni 5 kuswaza ku Bujingo nti talina amwagala. Teri ya muntu ayingira laavu ya omuntu bw'atyo ekyo tekiriyo. Susan yabadde alimba. Teriyo omuntu asobola kera ku macha nenkwala milioni zange 5. Sizogera kuba nti sizirina. Wabula nenjija ku mukyala wange okujjako nga yali amukwana. Nga yali muninkini we. Bobi namugana naye waayo akasajja wakitokaleka. Wamma. Ochegera naye toyinza kuva eri mu bbanga n'ogamba nti deno mukazi w'omukyawe nkwadde milioni zino 5. For what sake era nze w'omukyawa ofunira mu oba wawe enfiirwa nga muli babiri
tugambe nti Suzanne yabadde atulimba kyakutulimba teriyo omuntu asobola kera ku makya naga nti kanko miliyoni 5 okyawe ebbaawo tekiriyo kuba teyaliyo nga mwetandi so ekyo mukya Suzanne ate awo watulimbyemu mu bufunza lekerawo tuvuga speed kutuvuga speed kakati ranks omukyalo ono yavuddeyo n'akola statements ezawuniikiriza amatu ga buli sekinoomu simanyi oba naawe vidiyo ezo wazifunye n'ogenda mu maaso n'okubeera nga oziwuliriza bulungi ng'agamba tosobola londa munywanjaga agende n'omuteeka mu state house entebe oba ewa ono yakasazeeko tosobola kuteeka kwata president munywanjaga omuse mu state house anyway nze nsuubira nti oba abantu kati abasaba twavudde ku miramwa gye tulina okusabirwa kuba house of prayer nze I remember oba was it 2017 I think 2017 2018 2016 yawo mwana tunawulizanga enjiri ya Musumba Bujingo nga njiwulira ekiro nga ngenda okwebaka nga radio yange beera mu Soloti nga sigivaako ng'abuulirira ebintu ebyowulira n'ogamba ebyo byaddala ndowooza ebiseera bye olaba saalokoka sirirokoka okyage naye nga nawuliranga nze navanga nawano nengenda ku Bati Valley nembeerawo ng'omusumba nga nasaba ng'ebintu byasaba obiwulira ebyaddala bikuzaamu amaanyi obadde otende waliddwa olaba embeera ekalubye nebikuzaamu amaanyi naye simanyi gye kyava okudda kati enjiri gye tubuulira ya bufumbo ng'enjiri gye tubuulira vadayo ku bufumbo wabula kati twafuuka ssenga ne kojja bw'oba toyogedde ku maka eyo teba njiri eba tekyali njiri ku ssaawa eno ewa Bujingo kakati tuvudde ku taata Bujingo avudde mu byabadde ayogera kati ate tuzze ewa maama omukyala nze nja kusaba Bobi Wine waba alina ekibi kye yakola famire ya Bujingo ajaji etondere yes because tubadde tulina kantu ke tulaba ne tugamba kuba kati weebuuze kale tujja gamba naye nga omuntu eyesimbye kale gwe tugamba nti yali yanyweddeko ku njaga nga ate nga yeye atugamba naye ataginywangako kale oba yali abeddeko ku bintu ng'enjaga ye Bobi Wine kitegeeza ate naye yali yesimbyeko ku bwaki kwa president ku ssaawa eno kyavuddewo okubeera nga abantu ova mu ndiga zo zitandika ozigamba ozibuulirire nga bw'oba balonda omunywi w'enjaga nga sekyawo siwegenda okubeeramu enjaga okyegenda nga bw'oba olonze omunywi w'enjaga sekyawo siwegenda okubeeramu enjaga nga bw'ogenda okubanga oli munywi wa bisiyaga sekyawo siwegenda okubeera nga ejjuddemu bantu ba bisiyaga agenda kubeera ddiro lya bisiyaga okyegenda ani yatuvudde ku mulamwa gw'okubuulirira endiga za Katonda ku bintu ebyo n'ebiruma eggwanga ku bwavu obuli mu nsi muno okudda ku bantu okubagamba nti bannaye mukole bwe muti ne bwe muti nze nsaasira n'abantu abasabira kati ku kyaki eyo lwa nsonga be bagamba nze era ntabulwa balina lanchawa buli lunaku lanchawa ya buli lunaku tubuuza ye abantu abasabira mu kyaki yammwe bakola okyege bakola ddi because obabeeza mu lanchawa mpaka ssaawa 10 noba simanyi onatala kukola ndowooza morning hour baterawo morning service emijiri gye tubuulira bannaye tuddeyo ku nnono abantu ebiruma abantu bingi ebiruma ddene ebintu ebiruma bannayuganda bingi kyova olaba abahabolists beefuddemu mu kuleeta eddagala eriyamba abasajja mu kisenga maanyi g'ekisajja ate tebababba kuba eddagala ettuufu gyeriri so naye abantu ebibaluma bingi nga tetunadda ku byaki tuve mu byaki abasumba bwe baali badde batugulumiza kati emyoyo gyaffe netusobola okuba nga tutereera nokiba nga tabasumba nabo batuvuddemu kati mukama ndowooza omanyi waliwo ekintu kyotuuka nogamba nkulekedde mukama yaba akulamula ekyo kiba kigaanye
kati ebyaddala tuvudde ku bintu ebituluma byonna ndowooza kati bikwase Mukama tubimuteere. Okay. Awo wetutuuse kubanga enjiri kati ku ssaawa eno ebuulirwa bwebanga eri ku bannabyabufuzi. Muzeeyi Bugingo yavaayo wiiki ewedde n'ayogera ku Segirinya. Maama leero avuddeyo wiikendi eno avuddeyo ate ali mu kwogera mu wiiki y'emu Mulanchawa Musumba Bugingo yali abuulira n'agamba 2026 bw'atuuka mulonde President Museveni bw'avangako mulonde mutabani we Muhoozi Kainerugaba abo abaddako bajja kunzita. Bakuttaki omanyi change baga nga tuvudde ku byaki nze oba Bobi Wine oba Muhoozi we need change. Twatuka ekiseera nga twetaaga change. Omanyi change is a change erina side effects zereeta ne positive effects zereeta ne negative. So oyinza okusanga munaye Muhoozi bw'aya ayingiddewo kale nga ye change ezze nga waliwo ebikyuse oba bw'obuweera ebikyuse okyegeera kituufu ekyo naye tuleme kudda ku katuuti ka Mukama. Abasumba ennaku zino amakyaki tegaabeeranga na sayidi n'amakyaki ennaku zino galaga sayidi tebikyategeerekeka ensangi okyegeera ogenda w'omusumba gundi onogenda w'omusumba gundi nga yaako alakulaga nti nina kube ndi ku sayidi gundi mulonde gundi ebitaabeerangawo luli ebyobufuzi okujja mu masinzizo byatandika kibi kwati kagame ekintu kimu ekisinzizo kyekintu kyomwetwaye tuvudde ng'ova mu stress ze ezebbali bikusaze obwavu bukuli bubi omukulembeze akufuze bubi tolina ssuubi nga olaba essuubi likuweddemu n'ogenda mu kyaki n'ekuluŋŋamya essuubi ne likuddamu n'ogamba waayi osanga enkya nsobola okukola ki okuddamu n'enfuna ne ku ssaawa eno amasinzizo gafuuse amasinzizo. Ekitegeeza essaawa ya kaakati tewakyali muntu wasobola kuwummulira tewakyali era abantu banaye mbasaba mwenna ku ssaawa eno tweyambise nnyo amayumba gaffe Mukama Katonda ajja tuwulira. Ako tekuba kuwabya ati kati si kuwabya kubanga amasinzizo gye twali tuddukidde okugamba nti tufuneyo obubudamu tuli mu byabufuzi. Ogenda ku byabufuzi nga nze kati bwe manga mbadde nsabira wa Bugingo nze siwagira Museveni ng'owagira Bobi Wine nga mpagira Bobi Wine okkirize Katonda wo naye bakubuulira enjiri ekyuka. Eyo si njiri enjiri kuva ddi mu Bayibuli kyavaawo nti nga abaali balungamya emyoyo nga bali mu kubuulira ku bintu bya politics ne mu Bayibuli tekiriiyo okyegeera kuba olaba ne Yesu Kristo yasanga Zaakayo ng'ali ku muti ne bamubuuza tuwa omusolo kiba kituufu okuwa omusolo n'abagamba nti yaiza Kaisaali bibe bya Kaisaali n'ebya Katonda bibe byaki bya Katonda. Tojeemera bintu bya nsi naye ate n'ebyeddiini tokola ki tobijeemera. N'abasumba beefudde kirala mu kudda katuuti babuulire batandika okuba enjiri y'ebyobufuzi. Tugenda kuddawa ekitegeeza kati essaawa y'olwaleero wetulaga tetugenda kubeera na mulyoyi waamu eyo ayimiridde nga yeetengeredde alina kubaako sayidi ya byabufuzi gye yeesigamyeko. No, okudda ku byobufuzi tetugaana ddiini ku muntu kubanga alina sayidi ye. Omuntu nga yese kinoomu kirungi because omusumba muntu nga nze muntu nga ggwe ate munnayuganda okubeera ne sayidi si kibi okyegeera naye ate okubeera ne sayidi toziza mu kyaki n'ogikuba abantu obagaa bannange nze mulonde President Museveni. Wobanga oli watulaga kale wali tusikiriza lwaki twalironze President Museveni nze singa naliwo neefuna omukisa ogumubuuza lwaki tulonda President Museveni. Yagamba gavumenti eno empadde obukuumi nga ggwe amanye obutayima bwebakuba abantu abali ebbali eyo okyegeera ye alina obukuumi alina amagye alina ki amanye amaduuka g'abantu ge bamenye amanye endigaze eziri awo ku kyaki nga zasuze enjala nga mu mukubo mwe batambulira security tebalina nga abakazi babakwata mu makubo
ngera agamba nti security yalina nga ye omuntu naye ranks wa abakulembeze oba abalyoyi b'emyoyo we baakyamira okuva ku mulamwa omutuufu ogw'okubuulira ekigambo ne badda ku bo ebyabwe anti abakulembeze madiini we baakyukira nti gavumenti yaffe etufuga ekulembebwa mwami Museveni yatuuka ekiseera ng'omuntu yenna atali ku sayidi ye obeera ku fiya ochege ng'omuntu atali ku sayidi ya ewagira NRM obeera ku fiya ochege kati nti bonna ayogerako ekikyamu gavumenti eno kyekoze bayinza okuntwalako obuntu wange buno bwonna bwenkoze ne bugenda kyova nti abasumba kati buli musumba abaako kyakoze nga yekwata ku gavumenti nga yekwata ku mumu ku munene mba gavumenti lwaki nti atya kiri ndi obuntu bwakoze buyinza okuba nga bukola ki nga bugenda kyova abasumba buli musumba gwolaba awagira gavumenti si mugamba nti bajagala nnyo kukuuma byabwe okyege kiddemu wange si kuba nti abajogera abasumba bonna aboogerera NRM si lwakuba nti baagala nnyo President Museveni ne gavumenti ye wabula bakuuma bintu byabwe bakoze Beyond the newsroom gwe mukoto gwali nkusaba n'obwombeefu obw'ekikeeyo kya waggulu video esoko gimpere like ate munnaye etambulire ddala etukene kwoyo kino nno kireka Susan Makula ku bigambo bye yayogedde kuba abaana bo bamuyisa bubi ku nti tagenda kwesimbawo munnange ye alaba nga ali mu comfort zone era tagenda kera ku makya gamaki era ebigambo byajja byogera kati Susan yamanyira ebigambo naddala ku social media yaguba talina kigambo ky'omwogera n'avaayo n'akitya okyegeera nti ebintu byonna Susan ebyajiddemu bibadde bya ntalo kukwata musajja wa munne n'amugira mpaka abaana tobalabirira biki byonna naye n'aguma n'abeera nabyo katayo kyasobola kintu era teriyo omuntu asobola mwogera kigambo nekimutengula tekiriyo kati omuwagizi wa Bobi Wine ali mu kanisa ya Abujingo omuwa magezi anti kakati ng'ogenda okulabira wobaamu omuntu nga yeewabanga anyigirizibwa ogenda okulaba nga abantu batandika okwesala okyege nze kali angu nga mbadde nsabirayo nga nze ndi muwagizi wa Bobi Wine noŋŋamba nti enkya munnange mulonde Bobi Wine mulonde Museveni enkya ku makya nkeera kuva lwaki ŋŋamba oŋŋamba tulonde Museveni omwana yambuzizza ekibuuzo nti Susan bw'abanga agamba temulonda abaali abanywi b'enjaga bajja fuula State House we bamanywera enjaga nti kaakati Kananirandi yafuuka kasino kuba naye atugamba yabeeranga mu kasino kyatamanyi nti abantu bakyuka ekyo kyemmanyi nga naye bwe yakyuka nga bwe yakera ku makyanga yasiibanga mu kasino nga katakyagendayo nga era maama w'ekkanisa abantu bakyuka aleme kwogerera nti omunywi w'enjaga because abantu bakyuka ne bava kunja Bobi Wine yasibanga enviiri ku ssaawa ne yazisala okyegeera ebintu bye yakolanga yalwananga yakolanga atya abantu ku ssaawa ne bamugamba ekigambo nga ye bwe yayogedde ku social media n'atawulirayo Bobi Wine kuvayo ng'amuddamu kigambo na kimu kitegeeza abantu bakyuka ne luli Bobi Wine yasobola omugamba ekigambo ekyo n'atajja rolo ki mukyala w'omusumba gye yanditutte okubeera mukyala musumba kitegeeza kubuulira kubanga waliwo omwana yakoze statement n'agamba nti kati obusumba buli sexually transmitted kintu ekyo kirina engeri gye kyankoonyeemu mu mutima nakugamba last week naye nkugamba nti amasinzizo agasinga it's a business wangi nakugamba wiiki ewedde nti amasinzizo agasinga it's a business n'okiwakanya abasumba abasinga ku ssaawa eno bateeka abakyala baabwe ku bituuti sigamba nti ki wabula laava ebalinnya n'ekirala bakuuma bya bugagga byabwe kati yamanyi nti enkya bwembeera nvudde okusaawa eno abaana baagaana okuba nga banneegattako mukyala wange asobola okusigala nga kyakwataganya ensonga nga tumaliriza
tugatiremu ensonga ya Muhammad Segirinya which ewedde Pastor Bujingo oyo yavaayo n'ayogera bingi ku Segirinya n'amubuuza akyaliwo essaawa eno akyajja n'akuba obutebe obukalu naye ku Sande twabulabyeko nga bukalu waali nti ebintu ebiri mu masinzizo gaffe ati lwakuba nti munnaye kati ku ssaawa ento kyasobola kugenda ku Kanani n'okwata vidiyo ng'otuddeyo amagye gabigaana amagye gasobola kuga era kamera era n'okugiyingiza oyinza obutagiyingiza okyege naye tubeere fair and fair ku bintu ebimu Musumba tudde ku nnono gye twatandikirako Musumba nga twali tukwagala Musumba nga otubuulirira emyoyo nze waliwo embeera lwe yali enkubye bamaze okunziba ku Namaganda kwe nalina edduuka nawulirizanga enjiri ya Musumba Yigo n'oluyimba baluyita ojja kuwangula lwa Christine Lubega nga mpuliriza oluyimba olwo ojja kuwangula kuba Yesu waali nga ndabira ddala ebiseera byonna ngenda kuwangula era oluyimba olwo n'enjiri ya Musumba Bujingo zammazaako embeera eyo nenkera nga ku makya ngenda ennoonya essente. Okay. Kale ranks nga tumba nga tumaliriza obugambo bwandyagadde okulekera Bannayuganda tubeere bakalaba ng'obwana bw'emisota mu masikanisa gye tulaga ekitutwalayo kigambo kya Katonda bw'oli omusumba yenanga ekyakututte kweweeza mwoyo gwo ogubadde ku kyankalanya eno ng'owulira bye bakugamba bitandise okuba nga bikukyankalanya ekyaki nno munnaye naye teba nnungi kuba tubeera kutuuka ekiseera ng'ebyali tuzizzaamu amaanyi kate bifuuse bitumalamu maanyi so twetegereze wawo tugenda okusaba wowulira kiganyi genda mu nnyumba yo weebake osabire omwo. Kale ansigadde nzedde ni sijja banga njogera bingi tusinkana ate nga Mungu ohakkiriza mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.